Mukazi wa Liam Voice ali lubuto olukulu. Mubadde mukimanyi nti nno Liam Voice bulijjo mufumbo ayina omukyala alina olubuto era ejjo babadde bakuza baby shower ya mukazi we. Liam Voice mubadde mukimanyi nti nno yasuulawo dda Mimi we twogerera ali maziga oluvannyuma lwa Liam Voice okumusuulawo. Liam Voice yakola dda embaga ya Liam Voice ekaabiza Mimi amaziga bamuleseewo ebyo nno bye bigenda mu maaso era nga abo abawagira Mimi kye bakola Liam Voice bavuma oli bamugye mu kuvuma bamusensebudde busensebuzi okozesa otya munno n'omulekawo. Kale Mimi abadde akwagala naye abasajja mwagala ki? Bannanga abasajja temusiima, bannanga abasajja temukkuta n'ebintuutu ng'ebirala. Tugenda kwogera ku mukyala wa Liam Voice olunaku olwaleero. Ebigenda mu maaso bituufu? Liam Voice ayina omwana? Liam Voice ayina omukyala? Ye ne Mimi bikomyewa? Mimi bimulekawa? Mimi asigale ng'akaaba? Asigale ng'akolima? Ave ku Liam Voice? Tuddewa? Yenze Sheila Adita. Ate namba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yange subscribinga. Kukwata kade nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo. Teweerabira ku commentinga ku butambi buno bwe mba nkoze. Ate era mwenna imbeebaza abasinziira eyo ne mulaba obutambi bwange. Kwe tuli ku mikutu emirala mujje mutwegatteko. Tugenda sooka tuteekeyo akatambi ka Liam Voice ng'ali n'omukyala we ali olubuto tumanye omukyala ono yaani ate era tukomewo. Keeko nno akamu katambi akaleetedde abawagira Liam Voice okumuyisaamu eggaali era nga bwe twogerera bagenda kuvuma ono paka bwe banaamukoowa bukooyi anti yaggyeyo omukazi ali olubuto n'abeera mu katambi nga yeemuula bw'amukwatako bwe yeewaana. Kati nno ebyo we biwedde Liam Voice ayina ebigambo byayogeredde mu katambi akalala kano ke ngendo bateerawo ng'ali n'omukyala. Naye twagala kumanya omukyala ono yaani atadde Liam Voice ku nninga. Omukyala ono yaani aleetedde Liam Voice okwerabira Mimi. Ffenna tubadde tukimanyi nti nno Liam Voice ne Mimi baludde nga beeyagala ba childhood lovers. Balwiridde ddala nga beeyagala bakoze ennyimba ez'omukwano babiri babeera nnyo babiri mu nnyumba emu. Mimi olumu alabikibwako ng'ayambadde engoye za Liam Voice ekireetera abantu okulowooza nti osanga Liam Voice nga bawa Mimi ebyaddala ffe bye tutamanyi bigenda mu maaso. Abalala nga bagamba nedda Mimi muganda wa Liam Voice, mbu maama wa Liam Voice yazaala Mimi. Aba ne bagamba taata wa Liam Voice taata wa Liam Voice muganda wa taata wa Mimi. Kati ffe tutwale ki okuleka nga abo ababiri kwe kuli omu avuddeyo n'agamba bannange enkwatagana yange noono eri bweti ne bweti, ate nga abalala batugamba nti Mimi awandiikira Liam Voice ennyimba, nti ate Mimi munnange Liam Voice ye manager wa Mimi. Ate aba ne bagamba munnange ekibagatta kuyimba Mimi Liam Voice yasayininga Mimi mu guruupu ye. Ebyo byonna bwe bityo we bitambula. Wabula ate era kambatereyo kano akatambi akafulumye olunaku olwaleero Liam Voice kafulumizza nako tukomewo tukwogereko nga bwe tufundikira vidiyo nga bwe tulinda n'endowooza yammwe. Kakyake kibbe tekyala tekyakomyewo dadiyo anti kakyagenda kiwuliro kijja si muntu Beautiful family yange. Bannange abalabye akatambi mulowooza ki? Abalabye akatambi mulowooza ki? Liam Voice ali ku ki? Twongere okumuvuma oba tumusonyiwe?
Liam Voice yayenze oba Liam Voice ali mu kukola luyimba. Omanyi nze mulimu ebintu ebimu bye neetegereza ku mitimbagano ne saagala biwa nnyo budde oba ne mbitunula ne mbireka ne biyita. Nakeera ku makya ne ntula wansi ne neerowoozaako ne neekansolinga ne ŋŋamba si buli kiyitiŋŋana ku mitimbagano nti nze mba nnina okukyogerako. Ne we mba sikyogeddeko nsobola okukireka ne kiyitawo for the better. Nsobola okireka ne kiyitawo olw'ensonga kiba tekirina kye kingasseeko. Nze ebiseera ebisinga njogera ku kintu nga nkimanyi kirina kye kigenda okungattako mu ngeri emu oba endala. Kyova olaba ebiseera ebisinga nze sitera kukola vidiyo okuleka nga vidiyo eyina omuntu gwegenda okuyamba. Bw'eba terina muntu gwegenda kuyamba sikola. Mmanyi n'okubula omwezi omulamba ne mbeera ku mitimbagano nga siriiko ne kireetera abantu bange abandowoozaako abampagira okunnoonya adita walaga wanga tukyakola vidiyo ebbanga liyise tukole tutya era bino era biri. Naye nga mu byonna mbeerayo nga ndi mulamu. Wabula ate leero nvuddeyo ne ŋŋamba kansooke njogereko eri abantu bange okuggyawo zino rumors ezitambula. Obufumbo bwa Liam Voice tebuliiyo. Liam Voice tafumbirwangako. Era Liam Voice tawasangako. Liam Voice tayinaayo mwana n'omu. Omukyalo oyo gwalabikira naye mu katambi omukyalo oyo bamuyita Aroma. Aroma muyimbi azze nga ayimbako n'abayimbi abawera nga mwotadde ne Liam Voice. Era obutambi obwo bwe mwalabye nga Aroma ayina olubuto bali mu kukola video shoot ey'oluyimba. Era bw'oba weetegereza bulungi nnyo akatambi Liam Voice ayina we yanyigidde olwo olubuto ne lugondagonda. Olubuto lw'omwana terugondagonda ng'olwo ekitegeeza nti Aroma yayambadde fake pregnancy. Gye kiri ekyo ekintu ekira fakinga olubuto ekireetera omuntu okulaga nti nno ali lubuto naye nga tali lubuto. Yakyambadde basobole okuba nga bakola vidiyo. Wabula ate bino ebyokweyagala sikiina nnyo sigenda kigarantingako, ebyokwezaala mu kisigenda kigarantingako. Wabula ate era n'omuntu okufindinga love it's never a bad thing. Omuntu waakera ku makya n'afindinga omuntu gw'alina okubeera naye, omuntu gw'alina okyalinga naye obulamu, gw'alina okugatta naye obulamu, gw'alina okukola naye, gw'alina okukaddiwa naye. Buli omu akyagala era omuntu bw'akifuna nze nina musanyukirako than hating them. Era Liam Voice waba ali mukwano ekyo nkisanyukira nnyo. Naye tujjukira nti Liam Voice yatugamba nti ye takyayagala bawala bato, ayagala bakazi bakadde ate nga banjawulo ku kkala ye. Kye tutegeeza ayagala bazungu abakuzeekuzeemu, abayina obwongo obukulu, abalabyeko ku bizibu, abamanyi omukwano kye ki, ate nga nekyo abayinamu kasente basobola omufayinansinga ye ng'omuntu. Liam Voice oba watukola otya? Kankomye wano eno nga wenninda comment sections amwe gwe oyogera otya?